Teri kintu kisinga mu mukwano oba kintu kiboomesa mmana nga muntu kubeera nga mwezina ng'ate ebintu bye basikina bikwatagana. Abakyala twefaako nnyo, omukyala n'asika enfuli, omukyala n'akola omusino, omukyala kwegamba n'abeera ng'ali perfect mu kitanda era ne muwoza nti njagala omukyala ng'awooma. Naye ggwe ng'omwami wange gw'owooma, gw'ompoomesa, oba naawe olowooza nti nze omulimu gulina kubeera gwange. Simanyi gye mwajja birowoozo bigamba nti ggwe olina kubeera nga onzina buzinyi nze nga ndiwo oba kukiyaringa apu. Nze ndowooza oba kyekizibu kye tuyina mu mukwano. Ebiseera ebisinga buli w'obeera nga y'embeera gye mutambuliramu eyo ogenda kwesanga nga temuwoomerwa ate nga temunyumirwa. Binyuma nnyo nga mwezina omukyala n'asikina naawe n'osikina. Binyuma nnyo nga mukola omukwano omukyala n'agira nti naawe n'ogamba nti kyekyo. Sigambye nti njagala osikine ng'omukyala bw'asikina. Mugamba muti abalungi abeekuumira kusinga Faith 256 kansuubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza Uganda ne mbatumirako ate ne mbasabira ekitimba kiddako mangu mangu musobole okubeera munnange nga mutwegattako naffe abali eno. Kaakati mbagamba ki? Leero njagala kwogera ku nsonga ya kwezina. Abasajja abasinga mu complaininga nti abakyala tebawooma, singa mukazi wange tawooma, singa mukazi wange tawooma. Omanyinza bwe ntuuka ku kigambo kuwooma nkitegeera bulala. Okuwooma nkutegeera okusinziira ku preference y'oyo omuntu gwendi okwogera naye. Buli muntu alina kyayita okuwooma, buli muntu alina kyategeeza okuwooma. Kati bwe mbanga nze mmaliriza okuwoomera taata gw'owooma si mu bubi mbuuza bubuuzi gw'owooma oba gw'olowooza nti gwe bw'onteekamu omukira n'osimba emikono n'obeera okwo ng'obooza nti kiba kiwedde nze kati awo mba nina okuba nga mpoomeddwa. Ddiya wange omulungi kisukka ku ekyo. Omukazi bw'oba omuzina n'atandika okusikira muyambeko. Omukazi bw'abaaku omuzina n'akuweeweeta muweeweete. Waliwo abasajja nga n'okuweeweeta abakazi temumanyi ebintu bye nsinga okussako essira oba ebintu bye ntera osimbako ennyo amannyo nga nsomesa kuweeweeta. Kubanga eyo ye foundation y'okwezina enyuma. N'okuweeweeta abakazi temumanyi ate abagambye nti katuweeweete omuntu omuweeweeta bya kifiiriza mbiyite kifiiriza bya kiyaayo oba omuntu omuweeweeta oyita buyisi ku ngulu. Omanyi omuntu okuweeweeta naye ng'alinganga akutakula, alinga akusiiga ebizigo, alinga akusiiga eddagala ng'empeeweeta tenyumaamu yadde akati niwe kati nga kale tesobola kubeera ng'ekkolera. So nga temunnaba kubeera nga mubuubuuka oba nga tonnaba kubeera ng'ogamba bannange njagala kino njagala kiri, bannange omukyalo wange tawooma, naawe mpoomera. Nsobola okuba nga natendekwa nga nsobola osikina obulungi naye ebyokusikina ne mbivaako. Ng'ate tubeera mu kwezina nga nzaaleekaana obwomu. Ensikina ekyasinze okuwoma gye tujja okusomako awo mu maaso y'ey'okusikina erinnya. Omukazi asobola okusikina erinnya lyokka okuva wamutandise paka w'omala naye nga gwasikina gwaliyita emimwa agikulozinze. Gw'olowooza ngenda kuddamu nsikine. Abakazi baabivaako. Omukazi n'asika enfuli ziruma. N'asika enfuli ziruma ezo ze mulaba. Zikuluma ng'ozisika kyokka n'omala ozisika ne ziryoka zikutambuza ng'ayina empanama wansi eyo. Ng'ate amagulu gagaziyiza bw'oti ng'ogamba olina obulwadde buli mu mbalakasa. Nga bikuluma. Naye n'obikola ng'obikolera mwami wo olabike bulungi akutunuulire akwegombe, akutunuulire alabe ng'oliibwa, akutunuulire alabe supu mu mmana. Naye omanyi ki ky'okola? Okola kyangu nnyo. Omukazi bw'azisika tomanyi na kuzikwatako. Wallahi nkakasa ebigambo bino bye njogera abasajja bangi temumanyi mugaso gwa nfuli. Kyokka muzaagala okufa obufi. Osobola n'osanga omukyala taziina n'ozimusaba n'omugamba njagala nfuli bebi. Bebi sika ku nfuli. Mukazi wattu n'azisika. Naye ggwe n'olaba ndabe ng'olinga oba alaba kiki oba ekifaananyi oba ekintu ekitalina makulu ng'olaba ndabe nga toziinaamu mugaso. Kati ggwe era n'olobooza mbu nze siwooma nga nabivaako ebyokusikina nabivaako ebyokusika enfuli. Ekitundu ekikyasinze okuwoomesa emmana ku mbiri gw'omukyala musino bangi temugukwata nako. Mpozi abagukuba akakyabali. Togukwata nako. Gwe kasita oyingira n'omanya kubanga gwe ky'osinga okwagala kuyingira munda kuzina kumala kusammula. Ekyo gwe ky'ofiiringa ky'oyagala. Kasita omala okifuna ng'ebyo biwedde. Waliwo ebintu ebimu bye muba temugenda kubeera nga musobola okukwasaganya ng'olina kwebeereramu ng'omuntu n'omanya nti kino nkikwasaganyizza ntya nti bwe nti kino nkiriiseeko ntya nti bwe nti. Naye nga bw'oba tokoze ekyo togenda kumalako.
bw'oba oyagala omukazi akuwoomerwako buli kimu naawe beera active ekyokunzi n'obuzinyi munnange n'oteeka omukira mu mmana nga bw'oguyingiza bw'ogufulumya tekimala ekyokukyusa obukyusa sitayiro z'obeera ng'eyeefaako wekka ate nze ondeseewa okoze otya ngenda kuwoomerwa ntya kale gwe owoomerwa ate nze siwoomerwa ate oyagala mbu mbeere nga nkuleetera era okuwoomerwa munnange bwe naaba siwoomerwa naawe togenda kuwoomerwa n'okuzina obuzinyi mwezinira kapaalo omanyi omuntu okuzina akapaalo ng'akuzina kifiiriza ng'akuzina ye azina kugenda nti nze njagala kumala siina budde n'alyoka akuzina kumu mpaka byamaanyi dakiika 2-3 ng'asamula ng'amala rollinga over ng'afuna bulangiti nga yeebikka takubuuza kiki tayagala kumanya kugamba n'akuleka mu mbeera efaanaganako bw'etyo ate n'akusuubira mb'okubeera nga gw'olina okumusanyusa mb'ogw'olina okuba ng'omuwoomera mb'ogw'olina okuba ng'okola otya emmana tejja kuwoomera ne bw'enaaba ne qualities z'oyagala nga nannyini yo si musanyufu oba nga naye tawoomerwa tejja kuwooma bw'oba oyagala emmana ebawoomere naawe kakasa nti omukira gwo guwooma kakasa nti embola ewooma si sayizi embola okuwooma si kubeera nti ozinira ssaawa nnyingi embola ewooma buba bukodyo engeri gy'onkwatamu engeri gy'onnyingiza omukira engeri gy'ogutambuza munda ebyo bye bisingira ddala okuwoomya omusajja esobola okuwulira abamu mutuzina nga mutuzinana ku bifaananyi by'abantu balala olina omukazi secretary gwe weegomba toyagala kwendera nga toyendangako naye nga oba onanzina onyambaza kifaananyi kya secretary n'olyoka onzina nange n'endobooza bannange omusajja wange kirabika kumbe n'ebirowoozo tebiriwo weegomba omubiri gwa mukyalawo oba alina amakudde wamufunamu okimanya alina ekkudde oba alina ebberedde ne wamufuna okimanya alina ebberedde era ali lyamukwagaza liteekeko omutwe osooka osirikira oyonkeko oti ng'owebasaawo ku bbeere erimu ng'oteeka mu kifuba kyoyonkekoko onyumirwe n'omukazi alabe nti weegomba omukazi bw'ategeera nti omusajja ali proud of omubiri gwe nti omusajja yeegomba omubiri gwange oba yeenyumiriza mu mubiri gwange kigenda kumpa confidence mu kitanda mbeere nga mpoomerwa ate nawe obeere ng'owoomerwa nga seekomoma naye bwe mmanya nti munnange nange ontwala bwotyo nga kyakuzannyisa ngenda kubeera worried sigenda manya kyakkola kugamba mbeera awo ntyo so byebyo byange nze nsigadde nze Senga Faith 2560 mwerabira ku subscribinga kulikinga n'okukomentinga omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo mubeere bulungi mweraba Yeah.